Alright, oli kuva Strange 256 tambuza video, subscribinga, sharinga, ate osobola okubanga oli part of us always. Bwe twogera ku bikonge mu kibiina kya National Unity Platform, abasajja oba abakazi 10 abasooka nga bikonge by'amaanyi mu NUP, I don't think osobola mentioning abantu 10 gwe ssebo banya bandaba not mentioning Honorable Lutamaguzi omubaka we Nakaseke. We yabadde ku mukutu ogumu Honorable Lutamaguzi yavuddeyo n'ayogera ebyama, yayasanguza ebyama. Gwalaba vidiyo eno njagala ogiwa obudde, wabula togiraba wekka, baako gwogisharingira. Ninze comments zammwe mu comment section ombulire kyolowooza ku bigambo Lutamaguzi byeyogedde ku mwami Museveni. Tambuza vidiyo. Abo bajja kwekwasanga nnyo Lutamaguzi mutuyambe, abasuubuzi abo tubadde nga tubagabane mutwegatteko kunula eggwanga lino kwaffefenenga ebyobufuzi mubirekeeyo sebo kiwuwa yazi kati ng'oli omu era babaga mulya mamba ayakiikirira banna abali emmamba. Kakati sebo obuzibu bwaffe wano eyatera okwerwanako ya Hamisi Kigundu, era nze nga ndi mu kakiiko kange omusajja omu yagamba oba abasajja baagira kya nembaga nti Hamisi Kigundu bw'aleeta enkulaakulana mu kitundu nze nkimanyi NRM nnyo, naye enkulaakulana temanyi kibiina oba opposition oba oli waki. Tulina abagagga abasobola okuloota ebirooto ne babiteeka ewaka, era bwe bansindikayo ku kisaawe kye ekya Ham nga minisita w'ebyettaka ne ŋŋendayo n'akakiiko kaakasipiika musajja yasooka fakti nono yaliko ku gundi yange nga ntuuza press conference agamba ffe tubadde tukusuubira okuba negative naga wendaba enkulaakulana ngezze newakubadde nga Hamisi NRM oba kiwuwa wali independent kyetusooka okutunuulira enkulaakulana n'atuyambanga bannayuganda ffenna. Kakati ebirala n'endyoka ne mbitunuulira. Kati abadde ayogera asoose kwogera wano ku Kazambia akulukuta wali we bakolera Nakasero. Naye wabeerayo do we have investors abasobola okujja ne batereeza ne bwe munaakaaba eno gavumenti y'abasajja abaava mu nsiko tebeegomba, era musajja asula mu nyumba ya bumbi 15 naye nga bw'afuluma ebweru nga ekkubo lyagenda okwesa liringa agenda mu kiraalo ky'ente ekitagira. They don't care. Kasita tunajjawo I don't care policy tusobola okyusa eggwanga. Musajja omu yajja emabegakawo mu Isirayiri n'atugamba nti bantu mmwe temulabanga ku nsi nnungi nga gganga Uganda. In the whole world nze akugamba ssebo ntambula ensi yonna. N'atugamba bw'otunuulira environment, n'atugamba mu Uganda weewokka wootasobola kusukka half a kilometer nga tonasanga fresh water body. Yes. Wokka in the whole world. N'agamba mu Uganda weewokka enkuba esobola otonyanga n'omusana gwaka. Mwe mugamba mbwengeebe ezaala naye ffe abamanyi nature tugamba nti Katonda akulaga this country is really the pearl of Africa. Doing politics we are the opposite. Kakati Uganda eno ffe abagituulamu paka nga tuze wansi ne tutuula nti twagala ki? Kuba kati ono namugamba nti ffe abeeri eno ab'Nuupu twabaleetedde meya bali mwezo. Era nze omu kuba munoonyeza akalulu namugamba bwe tuba tunatukyusa ekibuga Kampala tokaaba. Oyo nno teacher musomesa wange. Anti ne bamusomesa omusomesa ne bamuwa amateeka. Etuga nti omuntu yenna bw'obanga ofuna omusaala nga bakusasula noddeeka alawensi yo yonna omufuna, omuntu akulonda alina okulaba ng'olina kyokolawo ekyenjawulo. Kubanga bano abasajja abava mu nsiko Mwami Museveni ne banne beetuuma erinnya mu abamuli emumbuusa amaaso beyita bakagugube, National Resistance Movement. Ekigambo national kitegeeza gwanga lyonna, resistance kitegeeza bakagugube, movement kitegeeza akabinja. Musomako bisome mubirekawo nemubirekawo omusajja weeretsa tewali ababuuza nti naye muguguba ku kyekyo, bo bakugamba bakozesa obwavu ng'ekyokulwanyisa.
era mbawulidde ono ng'agamba tebasobola kujja mu bwavu kugira era kyova olaba bakuteerawo buli kulonda bwe kuggwa bakuteekerawo pulogulaamu ekuguumaalizaawo n'omala emyaka 5 ogenda okwekanga ng'eyali alunda ente kati bakulundisa n'obugubi nabakyanga ewaffe eyo mwe batambuza pulogulaamu y'obugubi ngamba nti mutegeera mayinze ndi wanjabulomu olumu ngamba abantu kankubuulira ekindi ku mutima nga bwe twagamba abantu ba Buganda nti Buganda mumaze ojjuwaayo ate kati ekyaliyo Omuganda ayogera beeteekerawo akakundi kaabwe kekefuula Buganda buli oyogera n'obuuza ati bano nga sibalaba nga abantu baffe babagoba ku ttaka kuba Buganda yonna bagigobye yonna bagitutteko ettaka ensi ebeera ekyo kyerirwa ttaka ffe kuba tujja kufa tuveewo naye Abaganda abaddawo balina okusangawo ettaka lyoweeriri ogenda okwekanga nga ovaayo okwogera nga waliwo obukundi obukusikanga kati boolaba ffe abaleeta Kyagulanyi alwana kulaba atereeza ate agenda okulaba waliwo akakundi mu Buganda akamukuba omukulu oli kaasasula kakati ffe abamu abalengererako ewala tugende tubuuza nti lwaki omulembe guno ogujjuddeko abaasoma ennyo kuba mu palamenti tulina abasajja wali abalina PhD ono alina diguli 4 ono 3 ne gwe kusingamu abantu abatategeererako ddala ate emirembe gye twalabanga egy'abasajja nga bamwanga abaalinga batasomyeko baani ate baamiini ate be batuteekerangawo ne leero bye tutunda byonna ebitundibwa mu ggwanga zaali pulogulaamu za Amini luli nali mu palamenti mu kakiiko omusajja n'atugamba nti leero abasajja batunze eggwanga balimalawo olunaku lumu abantu bajja kujja ano ku palamenti nga bakutte ejjambiya n'emiggo nga bagamba mubaka afuluma gwe tutema mugenda kukeera nemubuuza nti lwaki kwolwo abasajja lwe baali bazzeemu tulina gundi kampuni eno eya Uganda Post and Telecommunication bagitunze ebitundu Gaddafi bwafa ne bakomawo kakati ate emigabo giri egyaliwo ennaku ezo ne bafunamu ekimunguluze ne baga nagino tugitunde tugire twalina tubadde ne banka yaffe eya Postbank ne bagikyusa mu luyaaye simanyi kati bagituume Paalu ati ng'omukulu agitunze mu kyama kati omanyi ebintu bino babireeta wali mu palamenti olumu ogenda n'otunula bibeerako oba mugundi mu lulimi lw'abatunzi omuntu ayogerera ekintu bamuyita batya mwerabidde ayogerera bakaddeyideyi buloka ajja n'asoma lipooti naye nga gwe tomanyi nti buloka olowooza nannyini gwolowooza nti yali mwitosiza eggwanga omusajja n'atubuuza nti abantu bali kitegeera basajjamu ebintu by'eggwanga byonna nti muganedda sookoleke emabegaka omwami Museveni yagenda eyo gye bayita ebusiya nga twakajja tufune alipooti y'ensi yonna nti golodi asinga mu nsi yonna biggest gold depots grade AA+ basubula goldi bakimanyi ali mutaka they are rocks nti era bw'omukwata ali wase 45 trillion US dollars not billions but trillion US dollars kati ne bagamba nti oyo yenna kubanga ezidisitulikiti zonna ezikkirirawo sono gwosima ku gundi naye nga rocks za golodi ezikkirirawo wonna twagenze okuwulira omukulu afuga eggwanga lino mwami Museveni nga yamuguzizza dda Abachina shares 95%. Uganda nesigazawo onule 5. Geno babafumbira bijulo bya mukyere kuwa kasowani kamere. Kakati febwe tulaba byetulaba fessebo mukama wange. Singe eggwanga lyonna liba lisobodde okubitegeerako temuddayo kwebaka buli omwazi okukanayimirira ku luggi we bw'atava ku luggi nayimirira ku kkubo ekimala kimala naye babateeka ku petty things ne mubeeraawo ate ababagirayo bwina ate be baluma nkugambye golodi waffe yali badde ow'eggwanga was privately sold to Chinese company privately nga ne ssentebe w'erosi ab'ebusiya ba MP baayo aba district ba ssentebe w'erosi 5 nga bonna tebamanyi kigenda maaso era no one
ever invited them kugundi ezo concessions zinga zikolebwa. Kakati olwaleero njira ku kyono kyabaddamu. Njagala soka kubuuza Mwami Luttamaguzi. Mwami Luttamaguzi ekikusesezza nga batunze golodi waffe kiki? Wasanyuse. Anti kakati munnange bolaba nganga omuntu agenze wa Faaza okwenenya. Faaza n'amutunuulira n'aseka. Tekitegeeza nti asanyukira ebibi. Naye asooka n'atuno. N'abuuza ono ategeera ono ye yabikola bino. Ono ye yabikola bino byazze. Naye oba okuba bo baba n'exclusive rights. Nti wewenenye wa Faaza ye baba basayininga. Nti yabisigaza ku mutima n'amanya nti ono Francis yatwala akagaali k'omusajja omulema. Nkwanga kyakulabirako. N'atamusaasya. Ye n'akyesigaliza. Kati bw'otunuulira generation of leadership gye tulina. It is not about leadership. It is about wealth accumulation. Nze nfuna ki? N'osanga omuntu alina emmotoka 30 naye nga 90% ku ssente ezaziguze yazibbye bubbi. Ezaali badde zireeta amasanyalaze mu byalo, ezireeta amakubo. Sometime back abantu balinga balowooza nti Abanyankole eyo bali bulungi. Nze nange bwe nali ndowooza ssebo paka nga ntudde kakiiko k'ebyenguudo. Zino zolaba trip ze batuwa ne batugamba nti ssebo nalebo tandika otambulako Uganda. Bwe natuuka eri Mwankole okugenda muze bayita mu Western Uganda okugenda muze bayita tourism sites zaffe. Kubanga tourism kye kisinga ndowooza kati okuleeta foreign aid. Naye abajja eno ku tourism ate bayita Rwanda yeri amakuba amakole ate okuyingira mu Uganda. Okuyingira ekanungu abajja ekikinga okuleeta ssente wano bya bulambuzi. Era abasajja bave France, America, bajje balabe ku bisodde, bajje bakole ki. Naye wano mu Uganda tewaliwo kkubo likutwala ku bya bulambuzi, wabula balina kusooka ate ennyonyi okubateeka e Rwanda ne balyoka bakisesinga Uganda. Kakati ffe buli we tutuula wano ssebo mukama wange. Naffe abalonzi nga tetukyatunuulira kika ky'abantu betulonda. Nga gw'omulonzi olaba omuwendo gwo gujyamu 5,000 oba mutwalo ne bakuteeka ku kiroole n'ogenda okuba enduulu gundi abeewo nenga okimanyi ti mu ddwaliro gy'ogenda teri ddagala. Amakubo gaafa, amasomero gaafa ennaku ezo ffe tubadde tukwatibwa ensonga ababaka ba Parliament. Nga tuyisya ssente naye ng'ez'abasomesa twazivaako. Okimanyi nti abaana batudde ewaka muwaddaane maaso. N'abamu abasomesa bakyagaanya okuddayo okusomesa ndowooza ekyo abamu mukimanyi nga bali eri batudde. Naye ng'eno ba honorable naye tetubanenya kuba mmwe mubalonze nze ntera okuba n'enjogera yange egamba nti buli mubaka afaanana n'abalonzi be. Era buli mulonzi afaanana n'omukiise we.